President w'ekibiina kya FDC Engineer Patrick Oboya Muriat ne Ssaabawandiisi Nathan Nandala-Mafabye bayise bannamawulire bukubirire ku kitebe Najjanankumbi okwogera ku bigenda maaso mu kibiina. Muriat yeewunyizza obulimba obwayoleseddwa omwogezi w'ekibiina kino Ibrahim Ssemujjunganda n'amyuka ssentebe w'ekibiina mu Buganda Ssaalongo Lukwago nti baagala kutunda kibiina kyabwe. Is a reckless statement by the Honorable Ibrahim Ssemujju, my younger brother, suggesting that the party is at the verge of being taken to Museveni by the Secretary General, just like leaders in the Democratic Party and the UPC did. Aleese obujulizi ku Lukwago olw'okubeera mu lukwe lw'okutabangula ekibiina bwe yeenyigira mu kuwandiikira ebbaluwa eri General Salim Saleh nga balaga nti agenda kuyimiriza ensimbi ezibadde ziweebwa ekibiina kyabwe. I took exception to the alleged dealings between Lord Mayor Lukwago with General Saleh. It was public knowledge. You displayed documents in the media and everywhere where General Saleh threatened to withdraw his political support in a handwritten document on ordinary paper. We got concerned about that. I have, of course, the record of the Lord Mayor is very clear. You know, he's been hopping from organization to organization, and this is being done for political expedience. He thought he would be a mercenary in the FDC, but we do not have room for any mercenary here. We don't. Ye Mafabye agambye nti olukuŋŋaana olwategekeddwa ensambya lwabadde lwa kulumba kibiina olw'okweyagaliza ebifo. Bw'atyo n'ategeeza nti entalo zibalwana babadde beetaaga kuzirwanira mu kibiina so si kuzifulumya wabweru nga basiiga ekibiina enziro. Ffe ekibiina si kyakulwana, ekibiina kyaffe bakiyita demokrasi ekya dembe. Naye njagala kusaba abo bakuŋŋaanya okulwana mu kuwesaawa tugende na kivubo nave tufune side eno esobola okulwana naye Najjanankumbi. Ku nsonga za ssente agamba Ssemujju alina ssente ziyaweebwa ezisoba mu bukadde 3 wabula nga wano wonna tiyawambalirira ntuufu na nkozesa ya ssente ez'eri gavumenti kyokka nga bino byonna bizze bisirikirwa. Naye njagala okubabulira ku kya muganda wange Ssemujju yeeyita ati yalina engalo muzita kya ennyonjo naye bw'olaba engalo ze zisinga obukyafu kubanga mu myezi 6 gwokka gwakagwako mu Juni yakafuna obukadde 374 naye buli kaseera omulaba mu Parliament ayogera ku maka ga Museveni. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.